Emitwe gy'amawulire, ebibuuzo bya siniya ey'okuna byakufulumizibwa olw'enkya, enteekateeka z'amatikkira ga Kabaka zikyagendera ddala mu maaso. Sipiika wa Uganda Jacob Oulanyah alabiseeko, Kabako akkiriza eky'okubeera nga asabiriza. Ababbi zibasanze, Daphne Mukasa Ovado akiguddeko, Lil Pazzo akyanoonya buyambi, Pulezidenti Museveni wakwogerako eri Uganda olunaku olw'enkya, wabula ng'ate ye Ismail Alexis wetwogerera ali mu kujaguza. Galindiire mu bujjuvu. Mbaniriza nate bamikwano yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mukutu guno. Amaanyi ayinza omumbejja Aisha Nassolo. Neebaza gwe wenna eyasubscribinga ku channel eno, ate naawe atannaba osobola osubscribinga n'otandikira wano wennyini such that toddamu naye kusubwa mawulire gagenda mu maaso mu Uganda, mawanga agatwetoolodde, saakati munnange n'ebyewuunyisa mu nsi, era nga butereevu ziza okubeera ng'ate nkutuusako amawulire agagenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, era nga tandise n'okubeera nga nziramu okubeera nga nkutegeeza gwe wenna mpuliriza ti ebibuuzo ebya siniya ey'okuna ebyakamalirizo nga bino byatuulibwa omwaka oguwedde, muganange byakufulumizibwa ate olunaku olw'enkya ku ssaawa 6, era nga kino kikakasiddwa Ministry of Education ekulemberwa omukulu oyo omukyala Janet Museveni. Kikakasiddwa era bannange abaana mu bagambe beetegeke n'amasimu ate munnange okukebera ebivudde mu bigezo bye baakola, wabula ng'enteekateeka zonna ez'okubeera nga bajaguza kinajjukirwa nti ebibuuzo ng'ebyo biba bifulumye, amasomero agamu gajaguza ne gakola ebikujjuko eby'enjawulo. Ekyo bagambye nti tekijja kubaawo olw'ensonga ya COVID-19. Singa ebyo ebikujjuko banaabireka ne bibaawo, obulwadde bujja kwongera okusaasaana. Kale bannange byebyo ate ebigenda mu maaso eruuyi eyo, wabula nga tubadde tumaze ebbanga ddene nga twebuuza sipiika wa Parliament Jacob Oulanyah ono eyakalondebwa, nga ffenna twebuuza bannange omukulu ono yaddawa, yalagawa, yaddawa, kugamba nga buli omu amwebuuza, abamu nga batandise n'okulowooza ebirala, wabula munnaye twabadde tuli awo ne tufuna amawulire nti munnange sipiika wa Uganda Jacob Oulanyah yali yagenda UK, abadde alina obulwadde obumutawaanya, era yali munnange yakola ki, yagendako wabweru wa ggwanga mu ggwanga eryo erya UK, ate asobole okubeera nga ate munnange ajjanjabibwa, wabula oyamaze yakomyewo bulungi nnyo, bulungi ddala, era bw'atyo yayitiddeko wali ate mu Parliament era n'ayanirizibwa ba MP banne, nga kuno kwe kwabadde omumyuka we omukyalo oyo Anita Amongo yamwaniriza bulungi nnyo, ssaako ne babaka banne. Kale munnange kulikayo sipiika wa Uganda Jacob Oulanyah, wabula ng'oyo naye tumutadde ku bbali, ate kusinga Kabako ffenna gwe tumanyi obulungi ono, bawaddumuna baddumuna oba namuddu whatever, ono munnange ye yakkiriza okubeera bbeega. Ye yagambye nti nze ekyokubeera bbeega sikirinaako buzibu kuba ne bafanzi bange bonna bakimanyi nti Kabaka waabwe bbeega, era bw'atyo yabasuubiza nti agenda kuba ati afulumya oluyimba mbagirawo nga luno nno lwogera ku ebyo ebyabadde eggulu eyo munnaye gye baali balaze okubeera nga ate bakola ki, munnange nga basabiriza, wabula nga nabo tubatadde ku bbali. Ababbi bannaye mwekaabireko, buli mubbi yonna gy'oli munnange weekaabireko kubanga eddagala lifulumye. Munnange waliwo musajja mukulu ate ye munnange azze n'ekikolo ssaako munnange ate n'eddagala ery'ababbi bano abatutigomya entakera, era ng'ono ayina ate munaye tekinologiya gwayiiyizza, ng'omubbi kasita ajja n'akwata bw'ati ku mmotoka yo, emmotoka yo kennyini etandika omukubira enduulu, bw'ati ate munaye n'akola ki, n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. So bannange buli mubbi yonna gy'oli time weeyiiye onoonye ekiddako, otherwise bannange ne bemubba nabo balabika babikooye, batandise okubeera nga ate bakola ki, bagamba nti akufumbira ey'omutwe naawe omufumbira ya bigere ne mwenkanye vumbe. So bannange bye ate ebigenda mu maaso. Kulina nafako nafulumiza security eno ekola ku mamotoka, ekola ku mayumba, ekola ne mu banka, ekola ne mu supermarket. Security eno kambalage enkola gy'ekolamu, omubbi wajja n'agikolako ekikyekola. So
wabula ng'ebyo nabyo tubitadde ku bbali. Ate munnange omukyalo ono Daphne ffenna gwe tumanyi obulungi muka Salvador ono ye yakiguddeko dda. Kinajjukirwa nti emabegako Bad Black yavaayo bw'atyo n'ayasanguza bye tutamanyi oba bituufu oba bifu. Ng'era bw'ati ategeeza nti omukyalo ono Daphne muka Salvador balinga beetunda naye ate wali ku Speak Hotel era bw'atyo yasobodde okubeera nga abyasanguza. Wabula munnaye tubadde tukyali awo nga ba social media in-laws bwe tubamanyi ng'ate munnange ebifaananyi tebitandise okuvaayo. Jjukira nti Bad Black mu posti ye yategeeza nti teri muyimbi omukyalo ono gwateebakangako naye be tutakakasa nti oba ddala bituufu, wabula twabadde tukyali awo ng'ebifaananyi munnaye bitandise okuyitingana ng'omukyalo ono alina ekkenzo era nga mutuufu basanyufu ddala nga naye w'obalaba awo. Kale nno munnange abamu ne batandika otambuza ebifaananyi ebyo nga bagamba nti Bad Black atalimba, abalala nga bagamba bannange alimba. Kale munnaye gwe osobola ate okubeera ng'okola ki? Olindirira ekituufu, amazima go gaba gajja kuvaayo ekiseera kyonna. Ate ne bwe gaba nga gaaliwo nga ddala bituufu, abantu bakyuka. Past is past, kati mukyala mufumbo era musanyufu ne bbaawe. Ze zimu ku couples ezituinspiringa mu Uganda. So bannange ebyayita tubireke nga byayita, wabula nga bo nabo tubatadde ku bbali. Ate bambi tudda ku mukulu ono omuyimbi waffe Lil Pazzo. Ffenna tumanyi bulungi nti ono bannange ayina ekimbe ekimugoya ennaku zino era nga bambi musajja wattu bw'atyo anoonya buyambi nga w'olaba akapanda ako. So bambi oba oyina kyonna kyonna ky'osobola okubeera ng'ate omutoolera ajja kuba akyeyanziza nnyo nga akyeyanzeege bannange. Tusobole okubeera ng'ate tumuyambako asobole okubeera ng'ate naye atereeza obulamu bwe musajja wattu, wabula ng'oyo naye tumutadde ku bbali. Ate munnange Pulezidenti Museveni wakwogerako eri Uganda olunaku olw'enkya. Ennaku zino bibadde nga biyitingana nti wakwogera olunaku olw'omukaaga, wabula ekyamazima ekimaze okukakasibwa nti wakwogera eri Uganda olunaku olw'enkya ng'era olwo lugenda kubeera Lwakutaano era ssaawa 2 ez'ekiro. So bannange buli omu tegeeza munno nti ku ssaawa 2 ez'ekiro tega TV yo omukulu ajja kuba ate ayogera, wabula ng'agali mu nkubo tegannategeerekeka oba nti ddala lockdown enaggyibwawo oba enaayongezebwayo, wabula ng'ate twongere okubeera ng'ate twesabira, wabula nga naye tumutadde ku bbali. Munnange Isma Olexas ono gwe tumanyi obulungi blogger. Ono emabegako munnange abadde nga alaajana bannange NRM n'engikolera n'etansasula, bannange NRM muli babi nnyo era bw'atyo n'asala n'eddiiro nadda ate mu ki mu NUP oba gye twandiyise National Unity Platform. Wabula tubadde tukyali awo ng'ate munnange omukulu ono nga agwa mu bintu, bw'atyo yaseeredde n'agwa mu bintu oluvannyuma lwa NRM okubeera ng'ate munnange emukubako kapyata w'emmotoka nga w'omulaba awe gye yeesigamye nga munnange bamwebaza olw'emirimu gy'akoledde NRM. Kaakati nze ekibuuzo kye neebuuza, agenda kusala eddiira ddeeri gye yava oba agenda sigala mu bano? Ekyo nange nkikulekedde muganda wange. Wabula ng'ate naye tumutadde ku bbali. Ate munnange enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri zo zikyagendera ddala mu maaso era nga kinajjukirwa nti gano amatikkira gagendako ge 28 era nga gano gagenda kubeera wali mu Lubiri Enkoni Lwengo Buddu ku lunaku olw'omukaaga. So bannange Abaganda yonna gye muli munnange mukimanye nti amatikkira 28 aga Ssaabasajja Kabaka gakubeerawo olw'omukaaga luno. Wabula nga Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yavuddeyo ate n'ategeeza nti emikolo gyonna egikolebwa ku lunaku olwo olw'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ku mulundi guno tegagenda kubeera nga gakolebwa. Ensonga eri simple bannange, ekirwadde kino ekya COVID-19 kiremesezza enteekateeka nnyingi, wabula nga ate tugende mu maaso n'okubeera nga ate twesabira, tugende mu maaso n'okugoberera zino SOPs ze baatuteerawo okubeera nga twetangira obulwadde obwo saakate munnange n'okubukendeeza tusobole okubeera nga ate bannange tubulwanyisa, tusobole okubeera nga ate tubumegga, obulamu bwaffe buddemu bugende mu maaso. Batandise okubeera nga ate bagema abantu, wowulira nti eddagala balireese batandise okugema, bambi genda mu ddwaliro bakugeme, muve mu zino emboozi z'abantu ze batambuza mbwera eddagala littera, eddagala likola biki, ekyamazima genda bakugeme.
kye kisinga, kubanga ne wooba olina gy'olaga nga tebannakugema teri gy'ogenda kulaga nga tebakugemye, geega amazima. So it's better n'ogenda ng'ate eddagala likyaliwo, kubanga biyinza okufuuka nga ndagamuntu. Ndagamuntu zajja nga ziri ku bwereere ne bayimbirira abantu mufune endagamuntu, abantu nga bali mu byabwe. Kati essaawa eno okufuna ndagamuntu kutuuya nate nga ya mugaso nnyo, almost each and everything beetaaga ndagamuntu. So bannange wawulira nti ku kitundu kyo bagemesa oba ng'omanye eddwaliro gye bagemera, genda bakugeme osobole okubeera nga ate munnange okola ki, ekyo nakyo okimaliriza. Otherwise buno obulamu bwaffe tetuteekeddwa okubeera nga ate munnange tukola ki, tubuzannyiramu. Kubanga bwo obulwadde bulemesezza almost each and everything. Baana bangi bakyasiranidde ku byeyo lwa bulwadde buno, tebakyasobola kubeera nga ate badde ewaka. So tugezeko okubeera nga ate tubwetangira, ababulina mugezeko okubeera nga ate mwejjanjabisa. Otegeera nti obulina weekuume, wejjanjabe bulungi, ojja kutereera. Naye nga mbagala nnyo, mbagalira ddala. Nsigadde yenze Omumbejja Aisha Nassolo. Nsaba Katonda abankuumire musule bulungi, wabula kyengenda okusaba oba tona subscribinga, ebambi subscribinga kubanga ekyamazima osubwa. Musule bulungi, mweraba. Tusinkana ate olunaku olw'enkya.